amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu ewessa emisango gya Naggumula Feston Nsenga awadde olwanga 7 omwezi ogwokubiri okuliirako okusaba kw'okweyimirwa kwa nnamwandu w'omugenzi Henry Katanga Mule Katanga nga guno gwe mulundi ogwokusatu ng'asaba okweyimirirwa ng'emirundi egyasooka omulamuzi yagoba okusaba kwe ng'agamba nti tewali nsonga ya nkizo ng'obulwadde oba emyaka emukkiriza okweyimirirwa awoze ng'ava wabweru. Olwaleero kkooti lwebadde eddamu era enjuyi zombi zibaddewo nga kw'ogasse n'abawawaabirwa kyokka nga byonna babimalidde wa muwandiisi wa kkooti abawadde omulamuzi omulala oluvannyuma lwagubaddemu Isaac Muwata okuguvaamu olw'okuba nti mulwadde. Bano bamusisinkanye mu ofiisi ewatakkiriziddwa kamera. Mu musango guno ogw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga abavunaanibwa bali 5 okuli Mule Katanga oludda oluwabigwe lwateekako ng'omutwe omukulu, bawala baabwe ababiri Patricia Kankwanza ne Martha Nkwanzi wamu n'omusawo omukugu Charles Otayi n'eyali omukozi w'awaka George Amanyire nga bano bo bavunaanyibwa gwa kugezaako kubuuzaawo obujulizi mu kufa kwa Katanga. Wabula bano ng'oggyeko nnamwandu Mule Katanga bo bawuza bava bweru oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Kigambibwa nti omusango guno bano baaguzanga 2 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 2023 mu maka g'Embuya Chwatu Road era nga yafa oluvannyuma lw'okukubibwa olw'okwekuba essasi. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.